وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وقالوا abantu boogera bulijjo nga boogera lunye ittakhadha Allahu waladan, Allah subhanahu wa ta'ala yitirawo omwana, oba Allah subhanahu wa ta'ala mbe yazaala omwana. Subhanahu wa Allah erinnya lye litukuzibwe ku ekyo tasobola kubeera ng'azaala omwana. Bal lahu ma fi samawati wal ardi, wabula alina obufuzi bwa buli kyonna ekiri mu ggulu ne mu nsi. Kullu lahu qanitun, buli kyonna eri Allah oyo subhanahu wa ta'ala kigonvu. Buli kintu kyonna kimulaba mu nsi ne mu ggulu byonna biraga obugonvu ng'abaddu so si ng'abaana eri Allah subhanahu wa ta'ala bimugonderera biwulize. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض يأتيك ويقولون سنغتين قوالبرا وإذا قضى أمرا الله بابا يقد سنغ يبيرين يبيره وراوي تباو يقد شبيره فإنما يقول له كن فيكون. الله ثم رب مزوكو جران تبا يتشاهد وكبيرا نتبا غوابا تاقد. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وقال الذين لا يعلمون ogeraban kwaba bakayina kibamanyi mu bulamu bukwatagana n'ebya Katonda, abo abasajja abalabika nti nno tebatigira ddiini boogera nga buli kaseera bagamba lawula yukallimuna Allah, lwaki Katonda tayogera naffe dairekiti liiso ku liiso naffe netutegeera byayogera netumulabako ng'ayogera. Aw ta'tina aya, oba Allah subhanahu wa ta'ala lwaki tatuleetera ekyamagero nga bwe yakola ku Musa n'amuwa omuggo n'amuwa n'omukono nga gutemagana. Allah subhanahu wa ta'ala lwaki tawa nabbi Muhammadi abo batategeera batamanyi Allah subhanahu wa ta'ala basinza amasanamu bwe batuboogera nti lwaki Katonda tayogera naffe dairekiti netubeera nga tumuwulira. Lwaki Muhammad tatuleetayo naye ekyamagero nga bwe baawa banne. Kadhalika qala alladhina min qablihim, bebatonno bwe bajja boogera baabasookawo mu busiru mithla qawlihim, ekifaananira ddala ng'ekigambo kyabwe kino kye boogedde ekyokugamba nti naffe twagala kwogera ne Allah butereevu oba twagala ekyamagero butereevu. So ng'era abaasookawo baabisabanga naye oluvannyuma lwa byonna era ne babeera nga tebabikkiririzaamu Allah n'abazikiriza. Kati na bano beesabira ekyamagero so nga ate tebali tayaali kukkiriza yadde nga kibadde kizze. Tashabahat qulubuhum, laba bwe kifaanaganya emitima gyabwe ab'edda na bano abaliwo olwaleero. قد بينا الآيات فتكون يدام تيكا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتكون يلام تيكا غفنغا وتاكا غتامبري نيابا جوغا غسيوان ببريوا لقوم يوقنون أبا وانت بين يقيني أبا كاكسانتو للنبي أبا كاكسانتو وبوا الله أبا كاكسانتو جبريل يغويكو يترانغا رجيري الله أو بجا كبيرانغا بغا نروام نيابا بالا abataka kaseeryo tebajjagganulwamu bajja kusigala nga buli kaseera beewuunaganya ntwagala kwogera ne Allah oba tuleeta ekyamagero nga Musa ne Isa yali asobola okuzuukiza abafu naawe twagala otukolereyo. So nga Allah subhanahu wa ta'ala ebintu byonna yabireetanga nga babisabye naye oluvannyuma lwa byonna era tebakkirizanga nga bwe baali nga basuubiza nga bamaze okufuna ekyamagero. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إنما في أرسلناك فأقسمك النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالحق نجنا مزما وبيرينغو أبولي دابان الله بيا يقرأ بشيرا وبوام أولي قصة بنا بابا كريزان تبجكو ينجر الجنا ونذيرا وبيرينغو بسيسا بنا أغانو كريزان تريوم ليرو ولا تسأل عن أصحاب الجحيم تجين لكبوزي وصابا بجين لكو ينجزبو مولي الجحيم إنغا قولي بابا توسيزا كي تتواقما بسميسا يقرأ كريزي يقرأ أغاني. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك
جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ولن ترضى عنك اليهود تبقي عندك كشي مقب النبي محمد نبولي كروتيا ويدايا ولا النصارى ودى بكل السايا بكري زم عيسى أبو تبقي عندك بيرانغ بكشي مقب النبي وليبو خزن وليبو يجدي حتى تتبع ملتهم وكتوسان ومزوج بريد الدين ياوي وكتوسان ومزوج بريد الزكيزة ياوي أول نبجك بيرانغ بكتمناوي قل بغامبي إن هدى الله مزموبرنغم Allah bantadde kunze w'obusiraamu wal huda bwe bulungamu wanna maddalanzi obujja okunzi jamu nvuba wala in ittaba'ta ahwaahum naye singa onoosalawo ogoberera okwagala kw'emitima gyabwe nga bwe bazannyira mu ddiini yaabwe ne bagiyingizaamu ebirowoozo byabwe naawe noosalawo obeere ng'obagobereramu ekyo kye baakyusakyusa ekitabo kyabwe ba'da alladhi jaaka min al-ilm oluvannyuma lw'okubeera ng'ojjiddiwa okumanya okuva eri Allah ma laka min Allahi min waliyyin wala nasir kakasa tojja kufuna okuva eri Allah muyambi yenna wadde anaakutaasa singa Allah subhanahu wa ta'ala anaaba akunyigidde. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الذين آتيناهم الكتاب أبان طابوا بتواوي كتابه يتلونه حق تلاوته مبتوفو كتابه غباكسو منبوكا كفوك سما إيران بابيران غبازورا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يغيرواكم بتابو ياوي الله يمرانغا أولئك يؤمنون به أبن بجا فكريزا القرآن برونجي نيو وجاكو بسانغانغا بكريزا برونجي أبجا فكريزا القرآن يو kubanga lwaki kubanga ekitabo kyabwe bakisoma n'obwegendereza ne bakisanga nga bweyogerwako ate bozze bajja kukkiriza bulungi Qur'ani bazikirize waman yakfur bihi nayo yanaasigala nga agiwakanyiza Qur'ani n'abeera nga takkiriza nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama faulaika humul khasirun abonno beerinde okubeera mu abo abagenda okufaafaaganirwa ddala mu bukakafu bw'okufaafaganirwa ngeri Allah subhanahu wa ta'ala tebagenda kusangayo mugabo gwonna kweri ebirungi bye baakola. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل أبانجم بتبني بإسرائيل الله سبحانه وتعالى أيتا بيهودي بتبني بيعقوب عليه السلام كبانجا يعقوب يا بامو ibiteku mineri bilinga bitwara abaana be 10 Yusufu be yalaba mu kirooto ogattako ne Yusufu yennyini be 12 abaavaamu wa bani Israil udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum mujjukire ekyengira kya Allah subhanahu wa ta'ala Allah abagamba kyenna bassaako wa anni faddaltukum ala alalamin mujjukire nti najja ngamba sukkulumya ne mubiira abawaggulu mu bantu be mwawangalanga nabo. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. واتقوا يوما متونكو لا تجزي نفس عن نفس شيئا ببتغيندا kubanga gugasomo yeri omwoyo omulala akantu konna wala yuqbal minha adlun omwoyo gwe gutagenda kubeera nga gukkirizibwa okubanga wewaayo ekintu kyonna ewa Allah kisobole okwenunula guve mu bibonerezo we Allah enguzi tagenda kugikkiriza Allah subhanahu wa ta'ala abeerembwa aguwonya ebibonerezo bye yagutegekera olw'okweyisa obubi kuno ku nsi wala tanfa'uha shafa'atun era tewaliwo okuwolereza kwa muntu yenna alibeera akkiriziddwa okubeera ng'abeerako baawolereza nti agenda kubeera ng'okuwolereza okwo kugasa oyo alibeera nga yafa simukkiriza wala hum yunsarun ate tebagenda kubeera nga bafuna okutaasibwa okuva mu bibonyoobonyo Allah subhanahu wa ta'ala byabategekera. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ ابتلى ذكر الله سبحانه وتعالى تجامبا وإذ ابتلى إبراهيم ربه ذكر الله ويجزسا إبراهيم ويمرزwe Allah subhanahu wa ta'ala yagezesa Ibrahim omutwe
n'amuwa ebigezo bye n'amuwa testi ez'ebika bingi bikalimatin ebigezo bye ebyo ng'abiyisa mu bigambo eby'enjawulo. Ibrahimu Allah subhanahu wa ta'ala yamuleetera ebigezo eby'enjawulo abeere ng'amutesti ng'amulabe amugezesa alabe obukkiriza bwe bwe buzitowa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ebigambo byaffe ebyo bye twamugezesanga nabyo fa'atammahunna byonna n'abiwuuta buva n'abikuba eri n'abeera nga abifunye 10 ku 10 byonna n'abeera nga abiyise musera. Qala Allah n'amugamba oluvannyuma lw'okubeera nti oyise ebigezo byange nga byonna Allah subhanahu wa ta'ala bye yakugezesa nabyo biyise, oluvannyuma lw'ebyo n'amutikkira ebbiguli n'amugamba nti inni jaa'iluka linnaasi imaama, okuva na leero nkufudde nga ggwe imaamu w'abantu bonna, bw'onoobanga ekyokulabirako ekyobukkiriza obwannamaddala, bw'onoobeera nga buli yenna ayagala okwetuma mu bukkiriza alabira ku ggwe, nga ggwe ekyokulabirako eri obukkiriza. Era abantu bonna mu ddiini zonna Ibrahimu bamuyita jjajja w'abakkiriza, nga ye yali omusaale mu bukkiriza obwannamaddala. Allah bw'ayogerako nti yayita ebigezo bye byonna bye yamugezesa nabyo n'abeera ng'abikubidde waggulu. Qaala na Ibrahimu n'agamba wa min dhurriyyati, ne mubazzukulu bange ya rabbi walinzikiddemu abanaabeera baimaamu abanaabeera nga nze. Qaala n'agamba nti la yanaalu ahadi zalimin, Allah n'amugamba nti endagaano yange tebagenda kubeera nga bagifuna abo abalyazaamaanya, naye abatalibeera balyazaamaanya balibeera nga Allah subhanahu wa ta'ala abatadde mu ddaala erya waggulu l'obukkiriza bwabwe. Allah subhanahu wa ta'ala abamanyi batugamba nti ekigambo Ibrahimu kyava mu lulimi olusariyani asiriyaniya wal ibriya, batugamba nti kyali ki Abraham, kitegeeza Abu Rahim, Abun Rahim, taata omusaasizi ennyo. Abo bwe batwe batugamba abamanyi ennimi nti mu kigambo ekyo mwekyava Allah subhanahu wa ta'ala oli omusajja oyo Ibrahim, taata ow'ekisa, jjajja w'abakkiriza ow'ekisa. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yatugamba nti Ibrahimu alayhi salam, era kyova olaba nga bakutegeeza abatusomera mi'raji nti baasanga omusajja omuzeeyi eyo waggulu mu ggulu ng'alina obwana obuto bonna bukuŋŋaanira eyo obuvaamu emyoyo nga bukuŋŋaanira waali Ibrahimu alayhi salam, olw'okubeera nti ye jjajja ow'ekisa, ye taata ow'ekisa. Ate ebigambo Allah subhanahu wa ta'ala bye yagezesa nabyo jjajjaffe Ibrahim, gamba ng'ekigambo eky'okwasaayasa amasanamu, ekyo kisitole yakyo mugimanyi, okusenguka nga kitaawa mugambye nti nno njagala onnyamuka onviire mu maaso ate oyanguwe mangu nnyo nga sinnakutuusaako kizibu. Ekyo nakyo Ibrahim n'akikola n'asenguka, ekyokusala omwana we Ismail, ekyokuzimba ennyumba ya Allah, eyo ennyumba engundiivu enkadde ey'edda Kaaba, ekyokubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa ekigambo okutayirira, ekyokuyimiriza wiswala n'ekyezzaga n'embeera zonna bugumiikiriza, okwogera amazima n'ebirala ebigwa mu ttuluba eryo Ibrahimu alayhi salam, byonna bwe baamukeberanga Allah subhanahu wa ta'ala bye yamulagira okukola, nti kola kino kola kino kola kino, byonna yamutesikinga nabyo nga nabyo si byangu, byali nga bizibu. Allah ebiragiro bye byonna n'asanga ng'abiwuuse buva n'amufuula imaamu w'abantu, ejjajja w'abakkiriza. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti jjukira bwe twafuula enju yaffe Kaaba masabatan linnasi, nga kyekifo ekirina okulambulibwa abantu, ate nga bwe bakirambula balina bwe bafuniramu eri Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga singa omuntu alambula ebifo ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yatugamba okulambula, n'agenda alambula enju ya Allah, nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti omuntu oyo singa abanga hijja yekkiriziddwa erina mpeera yonna ndala okujjako jjana, era nenannyini yakomawo nga mutukuvu nnyo ng'olunaku nnyina lwe yamuzaala nga talinaako zambi lyonna. Allah agamba nti jjukira ekiseera bwe twafuula enju yaffe eyo Kaaba
mathabatan linnansi nga era kyekyokulambula ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyasinga okwagala era n'agifuula nga mpagi eyokutaano mu mpagi y'obusiraamu era nga toyinza kuviiramu awo singa obeera ogenze n'ogirambula wa amna era empagi eyo era kaaba eyo ne tugifuula ekifo eky'emirembe omuntu aba ayingiddewo omusaayi gwe n'emmaali ye bibeera nga bikuumibwa butiribiri wattakhidhu min maqaami ibrahima musalla ne tubagamba nti muteekeewo mu kifo kya Ibulayimu esswala gye mulina okusaalirawo nga ya sunna ekyo tukimanyi bulungi nnyo bwe yali atuuseeko e Makka Ibrahimu alayhi ssalaam bwe baali mulagira okuzimba Kaaba yatuuka ekiseera n'abeera ng'ayimpa wadde ng'enju yeewanvuye n'afunayo ejjinja eryali eddene ne balisitula ne mutabani we Ismaila n'abeera ng'alinnyako nga bw'azimba ejjinja ero ne lisigalako ebigere bye ne ku ssaawa ya leero likyaliwo n'ebigereku ebiri ng'omuntu batugambye nti wattakhidhu min maqaami Ibrahima musalla mu kifo ekyo we baaleka ejjinja lya Ibulayimu genda oteekewo esswala ogisaalirewo erya sunna awo we baakuumira ejjinja eryo emabega waalyo obeere ng'osaalirawo esswala eya sunna singa oba ogenza okukola hijja. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti waahidna netulagira waahidna ila Ibrahima netuweereza ekiragiro kyaffe eri Ibulayimu nga tumugamba naani wa Ismaila ne mutabani we Ismaila antahira baitiya littaifiin enju yange mubeere nga mugitukuliza ddala kubanga egenda kubeerako abantu abagyetooloola wal aakifiina bagenda kubeerawo abantu abagituulamu itikaafu babeera nga bagituulamu olw'okunoonya Allah basasulemu empeera mu kutuulamu kwabwe mu nnyumba ya Allah wa rukka'i sujuudi bagenda kubeerawo abasaala ng'obalaba bavuunama nga bakutama. Allah subhanahu wa ta'ala agambye Ibrahimu ne mutabani we enju ye mugitukuze entukuze y'okungulu ne munda mubeere nga kungulu ebeera ntukuvu teriiko bukyafu bwonna obwesittazo oyo aba agenza okubeera ng'agyetooloola ate era mugitukuze ne munda amakulu ag'omunda nti mugiggyeko shiriki yenna amasanamu ge baali amasanamu ng'Abawarabu bwe baali bagitaddeko amasanamu mubeere nga mugitukuza ereke okubeerako ensinzo etali ya Allah ate ebeere nga nnyonjo era buli yali atuuseeko e Makka obuyonjo obuliwo obulaba ate nga olabira ddala nti tewalina shiriki yenna akolebwawo. Allah subhanahu wa ta'ala ekiyakiragira nga kiragiro kyeyalagira Ibrahim ne Ismail Allah subhanahu wa ta'ala byawo obuvunaanyizibwa bw'okubeera nga bazimba enju eyo. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ قال إبراهيم جكر إبراهيم بيا غامبا كتوندا وي rabbi katonda wange ij'al hadha baladan nkusaba onfuulire ekibuga kino Makka aminan ekyemirembe ng'omuntu bw'aba ayingiddemu alhamdulillah obulamu bwe n'emmaali ye byonna bibeera seefu warzuku ahlahu nkusaba ogabire bannannyini kibuga kya wano mina samaraati ebibala kubanga mubutuufu ensi ye Makka temuliimu bibala naye nkusaba obagabire ebibala abasajja abo bali bategeera bulungi Allah ensi bagimanyi ya ddungu naye nga bakakasa bulungi nti Allah mu maanyi g'asobola okulagira abantu ne baleeta ebibala okuva mu nsi ez'enjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atu bwe yasaba Ibrahim bwe yasaba Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti nkusaba Allah obagabire abantu abaliwangaalira mu nsi eno obagabire ena samaraati ebibala wadde nga mu nsi yaabwe tebiriimu naye obagabirako bokka abo man amana minhum billahi wal yawmil akhir abo bokka abanaaba bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'olunaku lw'enkomerero. Ibrahimu okwogera ekyo yamala kubeera ng'ayetegula kiri kye baamugamba nti okufuula abayimaamu okufuula abakulembeze mu bazzukulu bo kigenda kubeera nga ngikola nga ndagaano okuggyako eri abo bokka abalibeera abakkiriza. Ensonga lwaki wamnawo yakozesa empisa n'abeera ng'asabirako abo abakkiriza bokka aleke okugwa mu nsobi y'okusabira abantu bonna mu kutwalira wamu kubanga wali mwaya ekulembedde. Allah subhanahu wa ta'ala endagaano yagiwa abakkiriza bokka ey'okugyamu abantu abanaabeera ab'obuvunaanyizibwa. Qaala Allah n'amuddamu wano n'amugamba nti yadde osabidde bakkiriza bokka okubeera emirembe mu kibuga kino n'okulya ebibala ebiba bireeteddwa naye waman kafara n'oyo anaabeera nga simukkiriza fa umatti'uhu qalilan njammuwa obulamu bumweyagaza buno obw'okunsi obutono abeere ng'atiba nabwo summa oluvannyuma astarruhu ndyoke muwalewale ndyoke mbeere nga muwaliriza okugenda
لعذاب النار كتبون رزقهم ورجونغا تفد وانو وبئس المصير وبدو بنا بغندا كبابو بينيو وبسايدي يا بكريبا كريزا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ذكر سيرا غاسطر مسينجي إبراهيم وغنيوم يا الله سبحانه وتعالى غالين متبني وإسماعيل اتغامبو إسماعيل أبام نيبامبا تغامبا تغامبا سمع الله يا الله أولد إيشو وبات أبام نيبامبا تغامبا يا الله سبحانه وتعالى أرجل إبراهيم نمتبني وإسماعيل بس لو مسينجي غنيومبا إنجوغو كتنيزا كمانيا ani ya kutandikawo mu ntandiko yasookera ddala wabula Ibrahim bamulagidde okubeera nga ye asitula ennyumba eyo okuva ku musingi ogwali gwazimbibwa nga Ibrahim tannabaawo. Kale enju eyitibwa enju gye bayita kaasangwawo kubanga ne Ibrahim yasangawo omusingi naye nga tamanya ani yatandika omusingi ogwo. Bo ne batandika okuzimba nga bava ku musingi ne mutabani we Ismail nga bwe bagamba nga oluvannyuma lw'okuzimba ne balonda edduwa yaabwe rabbana taqabbal minna ayi Allah kiriza omulimu gwe tukoze okuva gye tuli kyetukoze eyo babikyamye babiteredde naye tukozesezza ekyo kyetusobodde ekyo kyotulagidde ne tukikola innaka anta samiul alimu gw'owulira ennyo tolina kiweetaaga kubeera nga obuulirwa ate omanyi nnyo tolina kiweetaaga kubeera nga ojjukizibwa teweerabira okumanyako kwabona ku buli kintu kyonna. Kiriza omulimu gwe tukoze mu bukendeevu bwaffe ng'abantu kiriza omulimu gwe tukoze ya rabbi okubeera nti otusasula mu musera mu ekyo kye tuba tukoze twetulaze obuwulize nga bwatulagidde. Allah subhanahu wa ta'ala bwatu bwatugamba nti Ibrahim ne mutabani we Ismail baatula ekisinga ekyo naye nga bava ku musingi so nga tukiyinza kumanya gyenvuddewo ennyumba eyo ani yatandikawo omusingi ogwo. Allah baaga nti enju yasooka mu nsi muno okubeera nti ezimbibwa ku lw'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala lallazi bibakkata mubaraka yeyeri Makka eriko emikisa eminyiikirivu. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أي الله ملزوا فيه وجعلنا مسلمين لك تفولك تتنبري بنزل إسماعيل إبراهيم يا غامبان تنزل إسماعيل متبني وانجي تفولا بجمور كفوا بابي أبغون لرامتيكا غونغا تكولانجي بلسنا شو يغالا شوتا يغالانجي تتوشي سنوا من ذريتنا أمة مسلمة لك نمزد بيقفي وتيكمي تبينجانغا تنمي ekinaabeeranga ekiwulize gy'oli nga kigoberera amateeka ago g'oyagala ng'ate kyewala ebyo by'otayagala. wa arina manaasikana otulage ensinza yaffe ku nju eno biki bye tuteeka okubeera nga tukolerako biki by'osinga okwagala tubeere nga tubikolera ku nnyumba eno kubanga manasikil hajji emikolo gya hijja mingi enjumba ewedde naye emikolo ki gyoyagala tugikolereko kubanga mulimu okunwirira mulimu okwetoloola mulimu okusala ebisolo mulimu safa ne marwa emikolo nyingi nnyo egibeera mu hijja. Allah subhanahu wa ta'ala kyava abaddugana ababiri kyava basaba Allah subhanahu wa ta'ala tuyigirize ebyo byeweetaaga okukola ku nnyumba kuno gye tumaze okuzimba. wa arina manasikana tujigirize Allah subhanahu wa ta'ala kutya bwe tunakwesinza ku nnyumba eno yakusaala busaazi oba tugenda kusaala ku bantu oluvannyuma tukyetooloole yakutuula mu butuuzi tusaba otuyigirize enju ewedde kutya bwe tugenda okubeera nga tukolirako ebikusanyusa tukolirako byoyagala watufu alaina bwe tuseeredde ekkiriza okwenenya kwaffe tuli batonde tulina obukendeevu innaka anta tawaabu rahim kubanga gwe kennyini akkiriza abeenenya ate oli wakisa oli musaasizi nnyo tukusaba otusonyiwe awo wonna ebitamye. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا كتند وفي وبعث فيهم رسولا
ezzadde lyaffe erinajja mu maaso tukusaba olitumiremu omubaka abeerenga minhum abamu boosi totava bweru yatilu alayhim ayatika abeerenga abasomera amateeka go wayuallimuhum alkitaaba abayigiriza ekitabo ky'oli b'obawadde walhikmata obawe n'amagezi agajja okusobola okutegeera ekitabo ekyo n'amateeka agakirimu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wayuzakihim abatukuze abajjeko ebyo byonna ebitasaanidde kubeera ku myoyo gyabwe, abajjeko ebyo biribaleetera obunyiivu gy'oli. innaka anta al-azizu gwe w'amaanyi atawangulibwa ku ekyo ky'oba osazeewo ate towangulibwa ku ekyo ky'oba nga olamudde. al-hakim Allah subhanahu wa ta'ala yegwatakola nsobi mu buli kintu kyonna. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ومن يرغب عن يعيذ كشاوى نافع عن ملة إبراهيم كنزكرز يا إبراهيم عليه السلام يالي الدين ينتوفو يالي الدين يجيمر كرا الله يالي الدين يتالي مشركي أنا ينزو كشاوى كبيرانغا بكنزكرز يرينجيو إلو كجاكو من سفح نفسه ويابا يسري والزيكا ومو يبوي أغرزو بسيرو ونمدلا ولقد اصطفيناه في الدنيا omuntu oyo ffe twamwerondera kuno ku nsi netumufuula Ibrahim netumufuula ekyo ky'owulira kyali wa innahu mazima omusajja oyo fil akhirati ate ku lunaku lw'enkomerero lamina salihin ajja kubeeramu abo abantu abalongoofu abaaliko okusiima kwa Allah subhanahu wa ta'ala nga bakyali mu bulamu bw'ensi. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إذ قال له ربه جكرا الله سبحانه وتعالى ويمغامبا أسلم إبراهيم جاكرو بيرو مجيم ركفو جيبراجلو بيانجي بيمبان كراجيتو بكولا أتي بيمبان كوكاني ngoleka قال ناغامبا إبراهيم أسلمت نانجي newaddeyo okuba omujeemu rukufu awuliriza bulungi byondagidde era nga mpisa mu nkola ebyo byo ebikunyiza nga mbyewala. aslamtu li rabbil alamin nange njeemu rukukiddira neneewayo namutera eri Allah oyo mulezi w'ebitonde. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بها إبراهيم بنيه وبالسلام وبنوبول زوجة كيش إبراهيم ويالياب موسنا برمنا رانا به ويعقوب نبوات يعقوب ومزقر ويقرا kubanga tukimanyi nti Ibrahimu yazaala Ishaaka ate Ishaaka n'azaala Yakubu ate Yakubu yavaamu ebika 12 byonna ebyaba bani Israel. ne Yakubu bw'atyo bwe yakola n'agamba ya baniya baana bange inna allaha astafa lakum ddiina Allah abalondedde diini entuufu y'obusiraamu fala tamuutunna temugezangako okuva mu bulamu bw'ensi wano ne mufa illa wa antum muslimuun okujjako nga nammwe ddala muli basiraamu abannamaddala abajeemulukufu eri amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala abakola ebyo Allah nga bw'abyagala byaliko okukola ate ababeera nga ebyobujeemu babyewalira ddala erinyiza Allah subhanahu wa ta'ala. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. amna mbiki kuntum shuhadaa mwali abaliwo ng'abajulizi iz hadara yaquba almautu mukasira yaqubu ng'olumbe lumaze okumutuukirira lukyadde gyali lugenda okumulya Ibrahimu Yaqubu bw'amala okuwulira embeera ng'ey'okubeera omulamu Allah subhanahu wa ta'ala sanga kye yamuwa essubi ly'obulamu terikyaliyo obulamu bwesemberedde okusaanawo iz qala libanihi mukasira onaaja
n'agamba abaana be n'abayita n'abagamba ma ta'buduna min ba'di kiki munasinzanga nze mmaze okwabulira ensi eno. Qaalu abaana ne bamuwa obukakafu ne bamukakasa nti na'budu ilahaka tugenda kusinza katonda wo gw'obadde osinza gwe kennyini kubanga taata tukumanyi wa ilaha abaika era tugenda kusinzaga oyo musinzibwa bw'abakadde bo bajjajjaabo ne bataata bo gwe basinzanga Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa. Awo bwe tugenda okubeeranga bwe twekwatako mu nsinza yaabwe. Ibrahim yasinza bulungi jjajja, wa Ismail taata omuto yasinza bulungi, wa Ishaqa gwe taata kennyini. Allah subhanahu wa ta'ala oyo Ishaqa yazaala Yakubu, eyo enzikiriza y'abakadde baffe gye tugenda okubeeranga tubeerako nga tusinza Ishaqa muganda wa Ismail, kubanga Ibrahim yazaala Ismail ng'amuzaala mukyala ayitibwa Sara. Era bwe bazimba ennyumba Ibrahim ne Ismail eya Kaaba, ate bwe kityo Ibrahim era yazaala Ismail azaalibwa omukyala ayitibwa Hajara. Bwe batyo bwe bazimba ennyumba ne Ibrahim nga bali e Makka eyitibwa Kaaba, ate Ibrahim yazaala omuvubuka ayitibwa Ishaqa ng'amuzaala mwoyo ayitibwa Sara, omukyala yayitibwanga Sara. Kale abantu abo bonna nga bw'obalaba Ibrahim yabazaala ababiri, yazaala Ismail n'azaala Ishaqa. Kyokka Ishaqa yazaala Yakubu. Yakubu avaamu ebika bya Bani Israili 12 nga tubyogerako okuva emabega era nga bwe bijja okwogerwako mu maaso. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ilahan wahida, tujja kusinza katonda oyo omu yasinzibwanga bakadde bo. Oyo nno Yakubu ng'alaamira abaana be ye ng'ayabulira obulamu bw'ensi, bamukakasizza nti tujja kukolanga bajjajja bwe baakolanga, tujja kukolanga naawe bw'obadde okola taata. Allah subhanahu wa ta'ala agamba tujja kusinza katonda omu, wa nahnu lahu muslimun, tukakasira ddala nti oyo katonda omu bwe tugenda okubeera nga tujeemulukukira, tubeere abawulize kwebyo by'ayagala, kwebyo by'atayagala, tubeere nga tetubikolera ddala. Omuzadde bw'atyo omutuufu bwe yava mu nsi ng'amaze okutegeera abaana bwe bayimiridde ku bikwatagana ne katonda waabwe, so ng'ate ffe tuyita abaana okubalaga ebyapa by'ettaka, okubalaga ebizimbe n'okubabuulira ebitakwatagana na bulamu obuli wakati waabwe ne Allah waabwe. tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Tilka ummatun, ebyo nno ebibinja by'abasajja b'owulidde emmekete kale khalati, ebibinja ebyo byo byagenda byamala ekisanja kyabyo ne biva mu bulamu bw'ensi nga bw'owulidde. Laha ma kasabati, ebibinja ebyo bigenda kusasulwa empeera y'emyoyo gyabyo gye gyakolerera. Walakum ma kasabtum, nammwe abaliwo olwaleero mugenda kusasulwa okusinziira ku ebyo bye muzze mukola oba bye mwakola ku bulamu bw'ensi. Allah wagenda okubasasula. Wala tusaluuna, temugenda kubuuzibwa amma kaanu ya'maluun, ku bali abaasookawo nga temunnabeerawo biki bye baakolanga. Balibuuzibwa ebyabwe, mulimuuzibwa ebyammwe. Buli muntu agenda kubeera nga avunaanyizibwa ku ebyo bye yakola, talibuuzibwa by'abalala. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقالوا abasajja abo bayogeranga abayahudi n'abanaswara nga bagamba, waqaalu Allah tunyumiza nti bayogeranga nga bagamba abasajja abaalinga w'Abawarabu, kubanga tukimanyi bulungi nti mu kitundu kizinga kya Buwarabu mwalimu eddiini ey'abanaswara abakristaayo, naye ng'eyo yasangibwanga mu kitundu ky'e Najirani bwe yali esimbye amakanda ey'abakristaayo, naye baabbiranga ekiseera ne bajja ne bakyalangako ew'omubaka sallallahu alaihi wasallama ne basangayo Abawarabu abaali ba Awusi ne ba Khazraj e Madiina. Nabwe kityo Abayahudi abaali ku ddiini ya Musa nga balina ekitabo kyabwe Tawuraati, abantu abo baali nga bawangaalira mu Madiina, ba Banu Kainukaa, ba Banu Qurayda ne Banu Nadiri nga bye bika eby'ettutumu ebyali nga biwangaala ne ba Awusi ne ba Khazraj abataka b'omu Madiina Abawarabu. Kale baakiranga ne babagamba nti kubanga Abawarabu bo baali tebamanyi kuwandiika yadde okusoma, naye bano abaali baafunye ebitabo okuva emabega nga balina kyebamanyi kuwandiika n'okusoma n'ebyo ekitabo ebitukuvu. Wakaalu nga bagamba abasajja Abawarabu
kunu hudan mubeere abayudaaya aw nasaran abanaswara be babanga boogedde abagoberezi ba Isa abakristaayo kabagamba abawarabu lwaki mubeererawo nga temulina kitabo kyonna kyemukkiririzaamu mubeere abayudaaya mukkiririze mu tawureti oba mubeere abanaswara mubeere nga mukkiririza mu injiri tahtadu awo nno mujja kuba mulungamye nga muteredde musinde Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala olubagambe bal wabula millata Ibrahima hanifan tulina kubeera nga tugoberera eddiini ya Ibrahim eyali teriimu kantu konna kashiriki wama kaana min almushrikin kubanga Ibrahimu oyo ye teyalina shiriki yonna yali akola mu kusinza kwe ng'asinza Allah subhanahu wa ta'ala naye ng'ayita abayudaaya balina shiriki ekakasa nti Uzairun ibnullah Uzairu ye mwana wa Katonda kyali kikyamu ate abanaswala nga bagamba Isa ibnullah Isa ye mwana wa Katonda nso kyali kikyamu wabula ekituufu ky'okubeera nti abantu baali badde baterera ku ddiini entuufu eyali badde ya Ibrahimu etaali mushiriki yonna nga ddiini ntereevu bulungi nnyo. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Qulu mugambe mwe temwina okwogera amanna billahi tetukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala oyo gwe tulina okukkiriza yekka netukkiriza wama unzila ilaina ebyo ebiswa gye tuli Allah subhanahu wa ta'ala byagambye nti mubagambe tulina okukkiriza Allah ate netukkiriza ebyo ebyakisibwa gye tuli wama unzila ila Ibrahima era tulina okukkiriza ebyakisibwa eri Ibrahim wa Ismail ne mutabani wa Ismail wa Ishaqa ne mutabani wa Ishaqa wa Yaquba ne muzzukulu wa Yaqub wal asbati n'ebika 12 ebiva mu Yaqubu ebyo tujja kubikkiriza wama utiya Musa n'ebyaweebwa Musa mu Tawrati tujja kubikkiriza wa Isa n'ebyaweebwa Isa mu Injil tubikkiriza wama utiya nabiyuna min rabbihim na buli kyonna ekyaweebwa nabbi buli kikajjo byonna ebyaweebwa bannabbi nga biva eri Allah subhanahu wa ta'ala byonna tubikkiriza nti ddala byaliwo era ge gaali amazima obudde obwo la nufarriqu baina ahadin minhum tetusosola wakati w'abannabbi nabbi yenna nti ffe tumukkiriza wa nahnu lahu muslimun fe Allah subhanahu wa ta'ala yabatuma bonna gwe tujeemulukukirira gwe tukkiriza gwe tugondera mu buli ngeri yonna byayagala tukole tubikola byatayagala tetubikola tetulina busosoze mu bannabbi abayahudi basosola ne babeera nga tebakkiriza Isa era kaabula kataba mulyewo bamugye mu budde obwensi taba Allah subhanahu wa ta'ala kumutaasa bwe kityo aba Isa abanaswara nabo bawakanya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaze ne batamukkiriza era abantu ab'ekika ekyo basalanga enkwe nabbi sallallahu alaihi wasallam ne babeera nga bamutuusaako obuzibu bw'ebika eby'enjawulo kakati bo aba Musa Isa tebamukkiriza aba Isa Muhammad tebamukkiriza naye ffe tukkiriza nga tetusosodde mu bannabbi ba Allah nabbi yenna bonna tubakkiriza nti Allah yabatuma era obubaka bwe yabawa eri abantu babutuukiriza Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba nti buli yenna atugamba okuba omukkiriza tetumugambe nti tetusosola tukkiriza ebyo ebyaliwo ate naddala netukkiriza bino ebitukkako essaawa ya leero. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به naye singa balikkiriza okufaananako nga nammwe bwe mukkiriza ebyo bye mukkiririzaamu fakadi hitadawu bali babalungamye ne babeera nga bafunye obulungamu bwannamaddala singa abayahudi n'abanaswara balikkirizangamu abasiraamu bwe mukkiriza bino ebisiddwa ku mmwe so nga temukkiriza na byonna ebyabannabbi abakulembera nti byava eri Allah era obudde obwo ge gaali amazima agaali gateeka okugobererwa awatali kubeera nti wabaawo okubuusabuusa singa banakkiriza enzikiriza yammwe nga bwe mukkiriza bajja kuba balungamye wa intawallawo naye singa baneesuulirayo bwannagamba babeera ku birowoozo byabwe fa innama hum fi shiqaqin abantu abo bajja kubeera nga bali ludda olwewala ennyo nga bali ku side y'opposition ne Allah subhanahu wa ta'ala
tebakwatagana ne Allah subhanahu wa ta'ala fasayakfikahumullah Allah ajja kubakutaasa ajja kubakumalira bwetujja kubasobola nkwe zaabwe balekere Allah olwo ludda lwe bazzeeko olukontana ne Allah subhanahu wa ta'ala ne basula mu guluka ebyo bateeka okubeera nga bakkiriza nga mu bwemukkiriza Allah ajja kubakutaasa era Allah subhanahu wa ta'ala yabamutaasa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'abeera nga abayahudi abagobye mu kibuga eky'e Madiina n'abeera nga abasenguddemu abasobola okuttibwa battibwa abasobola okusenguka ne basenguka Allah n'abeera nga abamutaasizza ne bamuva ku lutegere babeera nga tebawangala naye mu kibuga kyekimu nga bwe baakolanga edda okuwangala n'abawarabu ba Aus ne Khazraj wa huwa as-sami'u al-alim Allah yemuwulizi awulira ennyo al-alimu mumanyi amanyi ennyo صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صبغة الله يرن الدين يا الله iragiro okusinza Katonda omu obutamugattako kintu kirala kyonna ey'eddiini esaanye okubeera ng'ennyikira muntu so si eddiini yakunnyika muntu mu mazzi wabula eddiini gy'owulidde eri yesaana okunnyikira mu mutima gw'omuntu n'esobola okubeera ng'etuulamu n'ebukala so ng'ate n'eno ebweru eraga bulungi nnyo obuwuufu bwayo obuli mu mutima n'ebeera ng'ekkolako kungulu ne munda sibugata Allahi ey'eddiini ya Allah gy'owulidde gye tukunnyonnyoddeko Ibrahimu jaliko etali mushiriki aman ahsanu min Allah sibgha ani asinga Allah subhanahu wa ta'ala okulambulula eddiini esinga okuba entuufu wa nahnu lahu abidun efe Allah subhanahu wa ta'ala gwe tusinzanga abaddu subhanahu wa ta'ala tuli bawulize gyali nga byayagala byetukola byatayagala tetukola eddiini tasosola mu bannabbi eddiini ekkiririza mu nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama nga buli yenna ayagala okukkiriza nga ffe Allah amugambye nti eyo eddiini ejja kuba emutuusiza ku buluŋŋamu قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون قل bagambe atuhajjunana fillah mutukubye empaka kubikwatagana ne Allah subhanahu wa ta'ala nga mumwogerako gyammwe nga bwe musanze mbu yazaalanga tazaalanga abayahudi bagamba nti Uzairu ye mwana wa Allah ndaba ate abanaswara ti Isa ye mwana wa Allah mutuwakanya kubikwatagana ne Allah ne mugaana okukkiriza n'omubaka byabaleetedde Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti abantu abo obutategeera bwabwe bawakana kubikwatagana ne Allah so ng'ate ekituufu mu bitabo byabwe gyekiri wa huwa rabbuna katonda waffe ye mulezi waffe oyo Allah wa rabbukum ng'ate nammwe ye mulezi wammwe walana a'maluna mfe tulina enkola eyaffe walakum a'malukum nammwe mulina enkola y'emirimu gyammwe wa nahnu lahu mukhlisun katonda waffe Allah oyo gwe tusinza mu bwomu bwe nga tumugaseeko kintu kirala nga tumutongoleza ddala ku lw'eddiini ye nga tugitukuza yetasaanidde kubeera nga tugiddugaza na shiriki yenna أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون am nandi taquluna muyinza okutugamba ne mwogera nti inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba nti abantu abo nga Ibrahim ne Ismail mutabani we ne Ishaqa mutabani we wa Yaqubu ne muzzukulu we Yaqubu azaalibwa Ishaqa muyinza okutugamba wal asbati n'ebika eriva mu Yaqubu 12 muyinza okutugamba nti kanu huda muyinza okutugamba mbu abantu abo baali bayahudi ng'ate obuyahudi bwajja na Musa ate bano nga baaliwo nga Musa tannabaawo muyinza okutugamba nti ayagala okuyingira ejjana alina okuba muyahudi bo bali tebaliyingira jjana au nasara muyinza okutugamba nti baali banaswara kul bagambe a antum a'lam amillah mwe musinga okumanya oba Allah yasinga okumanya kubanga Allah yagamba tebabeerangako bayahudi era tebabeerangako banaswara faman adlamu ani asinga obulyaza amaanyi mimman katama shahadatan indahu oyakweka obujulizi waali n'abutuulira min Allahi ng'ate bwava eri Allah n'abeeranga obujulizi obwava eri Allah n'alanga nabbi Muhammadi
sallallahu alaihi wasallam mu bitabu byammwe ntajja kujja yemwe ne musalawo okutuulira obujulizi obwo ne mubutuulako ne mubukweka mu bitabu byammwe so ng'ate bw'ava Allah subhanahu wa ta'ala ani muli az'amaanyi asinga mmwe abakweka ne mutuulira obujulizi ne mubeera nga mubutuddeko Allah abuuza ni muli az'amaanyi asinga oyo akweka obujulizi n'abutuulira waali abeera nga tasobodde kubwoleka ng'ate bulanga nabbi nga bw'ava eri Allah wama Allahu bighafilin temulowooza nti Allah yesuuliddeyo bwannagamba ku bye mukola amma ta'maluun ku bye mukola abiraba naye mulinde essaawa bwe liba etuuse talibamyuka. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة إذن ببينا يتجاكو جراكو قد خلت جايتا لها ما كسبت بريتسوا وكسنزيلا فنقريا بيونغا بذات جايتا ولكم ما كسبتم نموينا يتسوا يموي okusinziira nga bumajja mukola emirimu gyammwe wala tusaluna amma kanu ya'malun temugenda kubuuzibwa kubaasooka be mutaalabako bye baakola muli buuzibwa ebyammwe Allah subhanahu wa ta'ala byali bavunaana. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سيقول السفهاء بجكوا قرابتك وما بيت بسر من الناس مبامتو abannanfuusi n'abayahudi n'abo bamushirikina abaali abasinza amasanamu abajegewavu mu kutegeera amateeka ga Allah n'abayahudi abeefuula abajega yaddenga mu kitabo kyabwe bakimanyi nti baalanga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bamutottola ne bamwogerako nti era alibeera ng'ayolekera e Makka. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku bijja okubaawo ng'amugamba nti ojja kuwulira okuva eri abantu abajega abasiru nga boogera ekigambo ekigamba nti ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha kiki ekibaleetedde abasiraamu okukyuka okuva ku kibula kyabwe gye babadde boolekera nga basaala kuba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yatuuka e Madiina yasaala ng'ayolekedde ekibula ky'abayahudi e Baitul Maqdis yamalira ddala emyezi egiwerera ddala 16 ng'ayolekedde eyo e Baitul Maqdis ewaali ekibula ky'abasajja abayudaaya gye baatunulanga nga bali mu kusinza kwabwe. naye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abaali mu salaati dhuhuri abamanyi abamu bagamba yali mu salaati al-asri nga yakasaala ekeera akabbiri Allah nasse etteeka abeeri ng'akyukira mu ssala eyo ayolekere ekibula eky'e Makka awali enju al-Kaaba eyo eyazimbibwa Ibrahimu alayhi ssalam abeere nga buli lw'abaasaala kyalina okwolekera abeere ng'ayawukana n'obwolekero obwakozesebwanga abayahudi. kale Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera ng'agamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bw'oliwulira wolokosa oyo ng'atandise okuyiika mu ngeri ey'ekika ekyo qul lillahi al-mashriq wal-maghrib bagambe bategeeze nti Allah ye nannyini buvanjuba era ye nannyini bugwanjuba yahdi man yasha alungamya gwayagala ila siratin mustaqim n'amulaga ekkubo eggolokofu. kale nammwe mulungamye ne mubeera nga mutegedde ekkubo eggolokofu kuba buli nsinzi erina obwolekero bwayo. nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama yali ng'ayolekera nga bwe tulabye okumalira ddala emyezi egiwerera ddala 16 abamanyi abamu bagamba gyali gisemberera okuwera 17 ng'atunulira Baitul Maqdis ewaali obwolekero bw'abasajja abayudaaya. Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga amuwadde ekibula ekyokwolekera eri Kaaba. nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama omuzikiti ogwo okuva ne mu kiseera ekyo gwabatizibwako ne gumanyibwa Masjidul Qiblataini nga buli yenna yali atuuseeko e Madiina agulambula guli kumpi ne yunivasite y'e Madiina. osobola okuva ku yunivasite awo n'ogenda oswala ejjuma ng'otambuza bigere. Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga atukyusirizaamu ng'ekyafaayo ekyo kyaliwo
mu masjidi alqiblataini eyo gye tugambye omuzikiti ogwali ogulaga ebibula ebibiri oba awaali okukyusa ekibula okudda ku kibula ekirala. Era abamanyi abamu bategeeza nti ekyapa ekyo kyaliwo oba embeera eyo yazuukawo nga Gazwat Badiri ebuzaayo emyezi ebiri okubeerawo, Allah subhanahu wa ta'ala n'ateekawo embeera eyo. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وكذلك بوجهه جعلناكم طرفا وابسلام أمة وسطا mwekirina ekyawakati buli kintu kyonna ekibeera ekyawakati kyekiba kisingako bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yafuula ekibiina kya nabbi Muhammad nga kyekyawakati, kubanga ekintu ekiri wakati mu senta kirabibwa buli muntu yenna abeera ku buli sayidi zonna ez'ebika ebyenjawulo oba sayidi ez'enjawulo aba alaba ekintu ekyo. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti khairul umuri awsatuha, ekintu ekisinga obulungi mu bintu byonna kyekyo ekibeera wakati. Allah subhanahu wa ta'ala atugambye yatufuula ekibiina ekyawakati, naye lwa nsonga ki? litakunu shuhadaa ala nnasi, kubanga mujja kubeera abajulizi eri abantu bonna. Olunaku lw'enkomerero singa lulibeera lutuuse nga ffenna tumaze okuŋŋaanyizibwa mu kisaawe kyekimu, bannabbi bagenda kubeera nga baleetebwa. Allah subhanahu wa ta'ala ababuuze, mwatuukiriza obubaka bwe nabatikka? Babuuze n'abantu abaatumibwamu bannabbi abo, bababuuze nti nabbi gwe twabatumira abantu mmwe mwamulaba? Abantu bangi bagenda kwewakana bannabbi baabwe olw'okutya ekibambulira ekigenda okubeera nga kiva mu kukkiriza singa balikkiriza nti twabalaba, olw'obujeemu bwe baalaga baligenda okubeera nga batya okwogera nti ddala mu butuufu twabalaba. Bannabbi bagenda kuba mu kaseera akazibu. Allah subhanahu wa ta'ala ababuuze, mulinayo omuntu yenna ayinza okubawaako obujulizi? Abantu bammwe babeeganye nti temwatuukiriza mesegi gye twabatikka. Waliyo omujulizi gwe muyinza okujulira ajja okubayambako okutegeeza nti nno mwatuukiriza obubaka bwe twabatikka? Bannabbi bagenda kugamba nti tulinayo omujulizi yenna ayinza kujulira okuggyako abantu bannabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga bwe watusuubiza mu bitabo byaffe ffe twabasangawo, naye watusuubiza nti abantu balitwegaanira mu maaso go. Abantu ba Muhammadi bagenda kubeera abajulizi ku ffe nti twatuukiriza. Era bwe kityo Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an eno yagireeta nga esamarayizinga n'enfunza byonna ebyaliwo ku bannabbi abaakulembera bitutasobola kusangawo, bitutasobola kubeera nga tubalabako, naye ng'embeera zaabwe Allah yazitubuulira. Tugenda kubeera nga tuwa ku bantu ba Luutu, tubagambe nti Luutu yasomesa n'abeera nga abagaana okulya ebisiyaga, naye mmwe ne mugaana Allah n'abazikiriza. Abantu ba Shuaibu ku minzaani baali nga bazitankuula nga baagala okubba abantu ebitumo byabwe, abo nabo tubalumirize mu ngeri yaabwe. Abantu ba Nuhu alayhi salamu bwe kityo. Abantu ba Ibrahimu tubalumiriza nti ne Ibrahimu lumu mwambuza omuliro olw'okubeera nti yayasa amasanamu gammwe ng'ayagala mutereere. Ne bannabbi ab'ebika eby'enjawulo tugenda kubeera abajulizi eri gye bali oluvannyuma lw'abantu baabwe okubavaamu. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba litakunu shuhadaa ala nnasi, nabafuula abantu ba wakati abasinga ebibiina byonna obulungi mujja kubeera nga mmwe muwa obujulizi ku bantu awo mu kiseera lwe balibeera nga beeganye bannabbi baabwe. wayakunu rasulu alaikum shahida, ate jjukira nti naffe bwe gulibeera nga ogwaffe gutuuse, Allah subhanahu wa ta'ala nga atuleese, naffe bagenda kubeera nga babuuza nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama oba yatuukiriza omulimu gwa da'wa Allah subhanahu wa ta'ala gwe yamukwasa. Naye bwe balibeera nga babuuzizza omujulizi owannamaddala agenda okukakasa nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatuukiriza, nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama agenda kubeera nga yawa obujulizi ku umma ye. Nga bwe mujjukira nti aya etugamba nti nabbi alituuka ekiseera n'agamba nti abantu bange baafuula Qur'an eno ekifulukwa. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga agamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abeere nga ye mujulizi atuwaako obujulizi nti natuukiriza eri abantu abo
yajenga mubalaba nti basiraamu abamu beeyisanga bwe baagala naye kyava kubeera nti qur'ani gye nabalekera baagifuula ekifulukwa wayakuuna arrasulu alaikum shahida ate nammwe abagenda okubeera abajulizi b'abalala mulinda omubaka nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama ekisanja ekyammwe bwe kiriba kituuse yagenda okubeera nga abawaako obujulizi ye kennyini nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallama yalibeera omujulizi owannamaddala ku umma ye agenda okugiwaako obujulizi abaakola obulungi abaweeko obujulizi nti beeyisanga bulungi abaakola obubi alibawaako obujulizi nti qur'ani yabaleetera ekizibu okubeera nga bagisula emabega w'emigongo gyabwe wama ja'alna alqiblata allati kunta alaiha tetufuulanga kibula ekyo ky'obadde ng'oyolekedde ng'okitunuulira allah subhanahu wa ta'ala amugamba nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam ngazzeeyo ku nsonga y'ekibula nti ffe situfuulanga kibula ekyo ky'obadde oyolekera ng'oli mu kusaala ekye baitul maqdis tetukifuulanga kintu kyonna kyakubeera nti eddiini yo gy'olibeera oyolekedde n'abagoberezi bo nti gy'olibeera ng'otunudde mu kusinza wabula twagifuula ng'olikisinzaako emyezi egyo gye tulabye egyali giruubirira okuwera 17 oluvannyuma allah subhanahu wa ta'ala n'amuzza ku kibula ekituufu allah yagamba nti okukola ekyo yayagala kibeerewo ate oluvannyuma akukyuse asooka alabe allah subhanahu wa ta'ala nga bw'alina ebigezo bye eby'ebika eby'enjawulo agamba nti twakifuula ekyo ekyokubeera nti tukukyusiriza ekibula ng'olina mu sola wakati illa lina'lama titwafuula mbeera eyo kubeera nti ebeerawo okujjako twayagala tumanye embeera eyo nti bweneebeerawo tujja kutegeera man yattabi'u rasula ani anaagoberera omubaka mimman yanqalibu ala aqibaihi tumwawule kwoyo asobola okukyukira ku bisinziiro bye n'abeera nga ayawukana n'omubaka sallallahu alaihi wasallama kubanga nabiyuna muhammadi sallallahu alaihi wasallama nga bwe tukirabye nti okukyusa ekibula kwali wakati mu swala era n'akyukira mu swala n'ava ku kibula kye yali atunulako ekikadde n'abeera ng'ayolekera ekibula ekya kaaba ya ibrahimu alaihi ssalam allah subhanahu wa ta'ala gye yamugamba okuzimbanga enju embereberye eyasooka muno mu nsi olw'okwesinza allah subhanahu wa ta'ala allah agamba nti ekikyali kigezo okukireetera mu swala wakati twayagala tulabe baani abanaasobola okubeera nga bagenda naawe buli gy'oba olaze ate baani abanaakyukira ku bisinziiro byabwe ne babeera nga beekuba endobo oluvannyuma lw'okweyita abakkiriza ne babeera nga ebikolwa bye banaakola nga biraga nti si bye bakkiriza abannamaddala abatuufu wa in kanat lakabira newankubadde nga mu kiseera bwe twakireetera ekyokukyusa ekibula kyali kinene nnyo illa okuggyako ala alladina hada allah kwabo bokka allah subhanahu wa ta'ala be yali yawa obuluŋŋamu allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nga atugamba nti ekintu ekyo kyali kinene nnyo okukireetera wakati mu swala abantu okubeera nga nabbi bw'akyuka ne bakyuka abalala ne babeera nga basigalayo nga balalambadde kyali kinene tekyali kitono okuggyako kwabo allah subhanahu wa ta'ala be yali yayingizaamu obuluŋŋamu bwe wama kana allahu liyudia imanakum era allah teyali wakubeera nti asobola okulyaza amaanyi obukkiriza bwammwe nga kitegeeza nti basahaba oluvannyuma lw'okukyusa ekibula beebuuza nti eswala ze babadde basaalera ku kibula ekikadde zinaabeera zitya allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti tekyali kikigwanira ku allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti asobola okusazaamu empeera z'obukkiriza bwammwe ebbanga lye mumaze nga musaalira ku kibula ekikadde inna allaha binnaasi la raufu rahim kubanga allah mukwata mpola eri abantu ate era musaasizi ezo empeera ze mwafuna nga mukyali abagoberezi ku kibula ekikadde nga mukyagoberera nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama obukkiriza obwo bwe mwalaga allah empeera ezo tagenda kubeera nga azisazaamu olw'okubanga ye yali enkola enkadde eyaliwo قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون قد نرى مزما فتولا بابي تباتكنولي ديب محمد صلى الله عليه وسلم وتكلا باتكنولي يعني تكتغير برونجي تقلب وجهك في السماء
nga tulaba oddiŋŋanya ekyenyi kyo ku ggulu ng'okizzayo bw'okijjayo naye ng'enkola eyo eva ku butali bumativu ng'oyagala okubeera ng'ofuna ekibule ekikyo ekyokwolekera eri Kaaba eyazimbibwa jjajjawo Ibrahim ng'enju embereberye yasooka mu nsi okusinzizaamu Allah subhanahu wa ta'ala. Omutima gwo twagulaba nti nga si mutebenkevu nga buli ssaawa otunula ku ggulu n'ozzaayo amaaso nga bw'ogajjayo. Allah n'ategeera ekiri mu kifuba kyo nti oyagala kukyusiza ekibula ove ku kibula kino ekiyolekerwa Abayudaaya. falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha, kale beera mugumiikiriza tugendera ddala mazima okukyusiza ekibula ekinaatebenkeza omutima gwo n'obeera nga naawe okisiima bulungi nga n'abakkiriza bakisiima bulungi booliba abali abagoberedde. fawalli wajhaka shatra almasjidi alharam, kale nno okuva na leero Allah subhanahu wa ta'ala akukkiriza obeere nga oyolekeza feesiyo ku sayidi eriko omuzikiti ogwo oguyitibwa almasjidi alharam, omuzikiti gw'emizizo. nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallama gye yazaalibwa mu Makka awali Kaaba eyazimbibwa Ibrahimu jjajjaawe alaihi ssalam. Allah subhanahu wa ta'ala n'amugamba kale okuva na leero nga bwe tukulabye nti mu mutima gwo tuli mutebenkevu mu kubeera nti oyolekera eri ekibula ky'Abayahudi, tukuwaanisirizaamu ekibula beera nga feesiyo giteeka ku sayidi eziriko omuzikiti gw'emizizo ogw'e Makka. wa haithu ma kuntum, wonna we mubanga mubadde ggwe n'abakkiriza abagoberera, fawallu wujuhakum shatra, mwolekeze feesi zammwe ku sayidi awali omuzikiti ogwo ogw'e Makka. wa inna alladhina utul kitaba, naye mazima abo be twawa ekitabo Abayahudi n'Abanaswara bakimanyi bulungi mu bitabo byabwe nti olibeera nnabbi ow'enkomerero agenda okubeera nga bw'oliba osinza ogenda kubanga oyolekera e Makka awali Kaaba, so ogenda kubanga oyolekera Baitul Maqdis. Abayahudi gye boolekera awali ekibula kyabwe bakimanyi bulungi mu bitabo byabwe. la ya'lamuuna annahu al-haqqu min rabbihim, bakimanyi bulungi ekyo kitukoze ekyokubeera nti tukuwanyisiriza ekibula ekitunula e Makka mu bitabo byabwe kyalambikibwa bulungi yadde nga bo bakitangulamu oba bakituulira ne batasobola kukibuulira balala, naye bakimanyi bulungi nti ge mazima agava eri Allah waabwe subhanahu wa ta'ala, oyo mulezi waabwe. wama Allahu bighafilin amma ya'maluun, era Allah tabeerangako mugayaavu, tabeerangako mulagajjavu ebyo bye bakola nti abalesi bulesi oluvannyuma lw'okubeera nti ebintu babituulira ne babeera nga bagaana okubibuulira abantu abalala. Allah obutababonereza si bugayaavu, sigamba nti yesuliddeyo gwannaggamba, naye abalingiriza kuba atapapira nsonga. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب إلى السنغوا ولجزاكم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نوري تلابان توابو بتواوي كتابا بيهودي Abayudaaya abali mu Madiina n'obeera ng'obaleetedde ekitabo nga bwe twagamba nti nno Allah subhanahu wa ta'ala mu kiseera awo yatumira nabbi sallallahu alaihi wasallam mu Madiina mwalimu ebika by'Abayahudi ebyatiikirivu bisatu, Banu Qaynuqa, Banu Nadir wa Banu Qurayza. Naye Allah subhanahu wa ta'ala amutegeeza nti abantu abo be twawa ekitabo ekya Tawreeti Abayudaaya abali kugoberera eddiini ya Musa, singa olimala n'obaleetera bikulli aya, buli kabonero konna akalaga obuyinza bwa Allah akakulaga nti guteekwa okwolekera ku Kaaba so si Baitul Maqdis gye boolekera, n'obaleetera ne aya zonna ezitegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala yakulagidde obeere ng'oyolekera ekibula ekyo. ma tabi'u kiblataka, bo tebali rede, si beeteefuteefu okubeera nti bajja kugoberera ekibula kyo ky'onooba otunuddemu, ky'onooba oyolekera ng'osinza, n'obwonooba baleetedde aya efaanana etya, ne bonooba baleetedde obubonero obulagira ddala nti buva eri Allah obukulaga okubeera ng'oyolekera e Makka. Tebajja Abayudaaya kutunula Makka gwe gy'ogenda okutunula. wama anta bitaabi'in qiblatahum, ate nga tukakasa nti naawe oluvannyuma olukusa olutunula e Makka naffe tukakasa nti tokyaddayo kubeera ng'ojja kugoberera ekibula kyabwe ekyo kye batunulako nga bali mu kusinza eki Baitul Maqdis. wama ba'duhum bitaabi'in qiblata ba'din,
songa ate n'abamu kwabo betwawe ebitabo si beeteefuteefu kugoberera bibula bya bannaabwe abatusooka okufuna ebitabo mwalimu abayahudi be baali ku kugoberera eddiini eddiini ya Musa alayhi salaamu ng'ekitabo kyabwe ye Tawuraati nga bwe tulabye nti baalinga boolekera Baitul Maqdis bye bwali obwolekero bwabwe mu kusinza ate n'awaliyo n'abalala baganda baffe abaweebwa ekitabo abanaswara abayudaaya abaali ku injiiri ku kitabo kya Isa alayhi salaam nabo baalina ekibula kyabwe nga kitunudde ebuvanjuba olw'ensonga kubeera nga tusoma nga bagamba nti Mariyamu yava wali abantu be n'agenda ku sayidi ey'ebuvanjuba n'abeera nga ebikwatagana n'okufuna omwana Isa alayhi salaam eyo gye byaggweera eyo ne bagifuula nti ebuvanjuba yeneebeera nga ekibula kyabwe. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti buli bantu balina ekibula kyabwe gye boolekera nga basaala. Abayudaaya Baitul Maqdis tebajja kubeera nga boolekera eyo ku Kaaba gwe yoolekera nga Muhammad sallallahu alaihi wasallama so n'akristaayo aboolekera ebuvanjuba nabo tebasobola kugoberera kibula ky'Abayudaaya wadde nga mwenna muyina ebitabo ebyava mu ggulu. Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti bwe tojja kugoberera kibula kyabwe kati nabo tebajja kugoberera kibula kyo. Ate bo kennyini Abayudaaya n'abo abanaswara abakristaayo tewali asobola kuva ku kibula kye n'abeera ng'agoberera ekibula ky'omulala. Wala in ittaba'ta ahwaahum, naye singa oligezaako okugoberera kw'emitima gyabwe min ba'di ma ja'aka min al-'ilmi, oluvannyuma lw'okubeera ng'ojjiddwa okumanya okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala nti ekituufu kwe kwolekera ku Kaaba, innaka idhan, mazima ddala ggwe bw'oliba okoze otyo n'ogoberera okwagala kw'emitima gy'abantu abo, lamina adh-dhalimin, oliba omaze okubeera mu bantu abalyaz'amaanyi abannama ddala. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الذين آتيناهم الكتاب abantu abo betwawe ekitabo nga gwe tonnafuna kikyo bebo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam byasanga n'ebitabo beba Yahudi kubanga be baali ku lusegere abaali awo Madina. Nabbi sallallahu alaihi wasallam we yawangaliranga songa mwalimu n'abasajja abaali mu Najran, mu kitundu ky'e Najran. Abasajja abo nabo bo baali basoma bukristaayo nga bakatuliki nabo Allah subhanahu wa ta'ala agamba bagwa mu ttulu bali abo abalina ekitabo oluusi bajjanga ne bakyalira nabbi sallallahu alaihi wasallama ne babeeranga nabo bagezaako okusendasenda abantu okuyingira obukristaayo. So nga n'Abayudaaya bagezangako okugamba abantu babeere Bayudaaya, naye Allah agamba nti abaafuna ebitabo bitwawe ebitabo nga gwe Muhammad tonnajja ya'rifuunahu bakimanyi bulungi era bamanyi ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bamutegeera bulungi nnyo kubanga Allah yamulanga mu bitabo byabwe. Kama ya'rifuuna abnaa'ahum, bamumanyi bulungi nnyo nga bwe bamanyi obulungi abaana baabwe. Eriyo omuntu atamanyi mwana we Allah subhanahu wa ta'ala kyekifaananyi kye yaleeta bamanyi nabbi Muhammad mu bitabo byabwe okusinziira Allah bwe yamusunsula n'amwogera biliko n'atamukwatako bw'ali bazze bo ne babituulira ne batasobola kubibuulira bantu. Allah abategeeza nga balumiriza nti Muhammad bamutegeera bulungi okusinziira ku bwino gwe baatuulira nga bwe bamanyi abaana baabwe. Wa inna fariqan minhum, naye mulimu gurupu mu bo ennene la yaktumuuna al-haqqa, bakweka amazima ne bagatuulira naddala gakwatagana ne nabbi Muhammad n'ebimwogerako. Wa hum ya'lamuun, nga nabo bakimanyi nti eddala bakwese makweke naye nga Allah subhanahu wa ta'ala yagalambulula mu kitabo kyabwe. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق ومزما كان مدرا من ربك وغفنانغا غفا إن الله سبحانه وتعالى مرزو بلتنا تاكبول مزما مريري فلا تكونن من الممترين. فكذانا فوق بيران بابوسا بوسا فيري ريبا بكو جد كبير الله سبحانه وتعالى. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ولكل وجهة اليوم الدين يجري ونمسكي بين بوركرو ولكل وجهة هو موليها buli ddiini yonna oba buli munnaddiini yenna ayina obwolekero gy'atunula ng'ayolekedde mu kusinza kwe. Abantu ffe abasiraamu obwolekero obwaffe tukimanyi kitwolekera ewali enju ya Allah eri Makka, al-Kaabata al-Musharrafa, Kaaba ey'ekitiibwa
Allah subhanahu wa ta'ala yatulagira abasiraamu okwolekera nga kiri nti tujolekera mu bifo ebirwerako nga bisatu omuntu aba asaalidde mu kaaba munda waddembe okutunula ku sayidi gy'aba ayagadde kuba aba ayolekedde ebisenge byayo naye omuntu ali ebweru waayo ng'ali mu lujja lwayo luyite haram aba alina kutunuulira ekisenge kyayo kiba kitegeeza nti bwe baba basimbira yini ezaabwe ku kusaala nga boolekedde ku kaaba ziba za ssaako za mwetooloolo tezibanga zino ezaffe ze tusaala mizikiti gino egyaffe abali ewala ne kaaba baba balina kubeera nga buli omu asaala asinze ku kisenge ekya kaaba abo abali okumpi nayo balina kubeera nga bagifeesinzeemu ate ffe abali ewalako tulina kubeera nga tusaala twolekedde awali olujja lwa kaaba oba oludda oluliko sayidi ya kaaba kubanga kiyinza okuba ekizibu ennyo omuntu okuyimirira enewaffe mu Uganda n'okakasa nti singa baleega akaguwa kalina okukoona ku kaaba kwennyini kw'oba oyimiridde naye singa obeera nga oyolekedde sayidi eriko kaaba obeera omaze okubeera nti ese kyonna mbuga ya kibula oba oli mutuufu eyo gy'oba oyolekedde Allah subhanahu wa ta'ala agambye buli bantu bonna walikullin buli bantu bonna ab'enzikiriza ez'enjawulo wijhatun bayina sayidi huwa muwalliha oyo omuntu abeera mu ddiini eyo gy'alina okubeera nga gy'ayolekedde